omukulu Charles James Senkubuge ate ne omukyala Fulufiga bali mu studio wano mulabira ddala nti ndi ku luguudo era motoka ziyita wano okumpi tuli wano mu bitundu ebye Buloba wano ku luguudo olugenda e Fort Portal nga tugenda maaso n'okubanga tubatuusako entambula y'ebidduka era nga wano bwe tuli yemu ku checkpoint ennene ezisinga naddala ku luguudo luno olugenda e Fort Portal Kasese n'ebitundu ebirala era nga wano bw'otuuka wano buli motoka eba egenda kubanga evuga wrong route okufuluma ekibuga Kampala nga tenaba kubanga yeeyongerayo esooka kuyita wano era nga wano abasirikale babeerawo aba police naddala aba traffic oba abayambako okukebera ebyo ebidduka naddala ebyo bigenda okubanga bitambula distance enene okulaba nti emmotoka eyina ebitambula okuva wano okutuuka mu bitundu eby'Ekasese ebitundu eby'Emityana ebitundu eby'Emubende n'ebitundu ebirala yembeera eneri wano era nga bw'otunuulira bwenkulaga ku sayidi eneri wano osobola okulaba nti motoka ennyingi ezize zifuna obubenje ezisinga zibeera wano ensonga lwaki buli motoka eba etambula long distance bwetuuka wano basooka kugikeba ne balaba emipiira giwera emipiira kwegiri gisobola okutambula olugendo oluwanvu bwe rutyo kino kiba kiyambako okulaba nti basobola okutangira obubenje obusobola okubeera ku makubo gano mujjukira ebiseera biri ebyaliwo anti obubenje bwali beeranga bungi ku luguudo naye mu kiseera kino olwa checkpoint ano yensonga lwaki olaba nti motoka bwe zibanga zigenda kuba zifuluma ate okuyita wano basooka kulaba nti motoka eyina ebisaanyizo byonna okubanga etambula era bw'eba tebirina wano tesukkawo agipakinga wano basobola okubanga batereezaamu naye nga okusinziira ku mbeera eriwo wano akalipagano si keekamaanyi ennyo nga bw'olaba ekibuga Kampala bwe kibeera wano motoka zibeerawo ntonotono mpozi ebyokwerinda ebibeera ku luguudo luno nti motoka ezisinga bwe ziba zifuluma kyenyize kugamba ebimu ku bye bakebera kwe kulaba nti tebatise omujjuzo gw'abantu oba kusuka kweyo enamba motoka ezimu gye ziteekeddwa okubanga zitika naddala takisi abatakisi bamanyi okutika abantu abangi oluusi n'osanga nga omuntu omulala atudde ku kameeme aliranye dereeva oluusi ekiviirako obubenje okubeerawo n'ekirala motoka ezimu zibeera nga zikaddiye nga balala tebalina ne pamiti era y'ensonga lwaki olaba ebyokwerinda binywevu wano ku checkpoint eno atebeerako basirikale bokka aba traffic naye kuliko ne military police naye njagala kujjukiza police eno oba military ebeera ku luguudo luno njagala kujjukiza nti abantu abamu badereva abamu babe donjo naye ng'ate motoka ezo nga ziriko ebyambalo eby'amagye naddala ebya poliisi eby'amagye UPDF n'ebirala ne military yennyini babeera n'ebyambalo nga babitadde ku ntebe naye nga baba baagala kutiisatiisa abantu babagambe nti nabo babyakwerinda kati yeeyo military police gye mulaba eri wano nti kati eyo egenda maaso n'okubanga ekebera ebyo ebyambalo bye bateeka ku mitto bwe banga toli mu sirikale wa UPDF naye ne bakusanga n'ekyambalo ekyo ng'okitadde ku mutto oyagala kutiisatiisa abasirikale abya traffic nti gweoli w'amagye oba oli musirikale oba oli mu wakitongole kyonna yensonga lwaki olaba eyo emmotoka eya military weeri nti gwawo baba bakutwalirawo era nga bwetegereza bulungi ekyo ekyambalo nti ayinamu kano akawaiti wano ku mukono kitegeeza nti oyo wa military naye nga akola ku bya entambula aba atambula ku luguudo oluwanvu nga gwe oyina ebyambalo eby'amagye oyina nkofiira oyina ki naye ng'ogezaako okutiisatiisa ate nga toli muntu yenna ali mu kitongole ekyo ekikuuma eddembe of course baba bakukwatira wano kati yeno embeera eri wano nga bw'olaba eyo baasi etuuse kati eyo tesobola kuyitawo wano basooka kulaba abantu bameka bateekeddwa okubeeramu era nga n'ebisaanyizo ebijikiriza okubanga etambula bw'eba ebirina awo ejja kubanga etambula ezo baasi kati ziba zigenda mu bitundu ebye Fort Portal Kasese n'ebitundu ebirala SPD n'abatoloba mwena eyo embeera gye njagadde okubalaga eri wano ku luguudo olwa wano e Buloba ne checkpoint eri wano kitegeeza nti omuntu agenda kubanga afuluma okozesa oluguudo luno manya nti ebyokwerinda binywevu era nga yembeera eriwo nkoze ne Edi ne Peter tugenda mu bitundu ebirala tujja kubanga tubatuusaako embeera gye tunaba tusanzeeyo naye eri ku luguudo luno kye njagadde okubanga mbalagako njagala munzikirize nsobole okubanga mbazzayo mu studio ate abasasi baffe mu bitundu ebirala naye bagende maaso n'okubanga batuwa embeera nga bwe yakedde mu bitundu mwe bali. Tweyanzege naye